naye omuntu yenna akimanyi nti tajja kumalako ku kino eky'amabaati aresigninge yetonde adde ebbali. Amabaati gabuze ag'Ekalamojja bagamba ga yero, bagamba kuliko ekigambo Kalamojja, bagamba kuliko ekigambo OPM Prime Minister's oba biti office bwe bagamba kakati nze ku lwange sinaba kukakasa oba ddala kituufu naye bwino bw'aba waali nze ndowooza era omuntu alekulidde aba asinga, omuntu alekulidde aba asinga, naye ndowooza si kalica ya wano, naye nga nze ndowooza nti omuntu azze ebbali n'agamba kanzira ebbali nga banoonyereza ayinza okuba nga asinga. Naye nze nsaba batuule kubanga bano baminisita kati bembera baminisita mufuuka ba Luganda batuule balabe ekyekyokukola, either okuwandiika nga bagamba katuddeko ebbali nga banoonyereza oba okwegoba bo bokka na bokka nga sikudda bbali naye neyeegoba n'aganziza bannange mpanise endowooza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Olunaku olwaleero neegatiddwako retired Lieutenant General Proscovia. Gwendi naye wengenda okubanga mpayamu naye olunaku olwaleero ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Akabanga kabadde kanene naye olunaku olwaleero musisinkanye era katuwaye emboozi kegwe amakerenda. Jeno njagala kusaba ombulize ku bannayuganda abatulaba nate tulyoke tweyongereyo. Balamuseza mwe n'abatuuliriza n'abatulaba era njagala kwebaza Kisubi timaze ebbanga nga tetulabagana tukwatagana naye njagala kwebaza nti kubanga olwaleero okomyewo n'onkyalira mbadde mugonvugonvu okumalako akabanga naye kakati ndi mulamu ngezaako okulwanyisa embeera y'omukadde birwadde bya kikadde. Manyi waliwo ebintu bye twalinga tutawulira naye bw'ogenda okula ogenda obiwulira twalinga tugamba enze nnaamaanyi zesobola okutambula simanyi emmotoka Uganda yonna byatandika mpola mpola nakugamba nga rawundi about nziddamu nebuza nabadde endagawa ng'oziddamu n'ozeetooloola kati munnange embeera ndowoozayo bwetyo naye ndi bulungi njagala okusaasira abantu bonna abafunye ebizibu ku bbanga lyemaze nga tetusinkana n'ekisubi abaviibwako abantu baabwe Katonda yawateera yajjawo abagumye abalwadde Katonda abasuuse abafunye ebirungi Katonda bakwatireko basobole obbikuuma. Tweyanze gafande afande bingi ebigenze mu ggwanga akaseera kano bakabanga kano ketubadde tetusinkana okwogeraganya ku nsonga ez'enjawulo naye nkimanyi olunaku olwaleero kwenkusisinkanye tujja zikubaganyako ebirowoozo. Saawa eno waliwo issue y'amabaati era bannayuganda bonna bali mu kwebuuza ekigenda mu maaso ku nsonga y'amabaati. Omutwaliddemu saaba minisita Mulamba ne baminisita okutwaliza wamu. So simanyi gwe kiikyo oyinza kwogera ku nsonga eno. Bannayuganda bo balowooza nti obuli bw'enguzi obukozesa obubi office kutuuse ku ddaala bweriti bwe bawulira nti amabaati agalina okubanga gagenda e Karamoja okubanga gayamba abo be baali balina okubanga bagawa nti ate gadda mu maka g'abantu oba mu mikono gy'abantu balala okutwaliza wamu. Kikyo oyinza okwogera ku nsonga eno mu ggwanga lyattu lino Uganda? Kisubi bwe kibanga ekintu kino kituufu ndowooza kibeera kibi nnyo nze bwe ndowooza era ndowooza nti ekizibu kiyinza okuba nga kiva ku muntu butayagala kukozesa ssente ze
ng'ayagala nga buli kintu ky'abakola nga akozesa ndowooza ebintu bya gavumenti. Kweyagaliza. Kubanga nze ndowoozamu nti abantu bano bonna be bayinza okuba nga bavunaana Amabaati bwe kiba nga kituufu balina ebintu bye bakoze bye beekoledde. Kati nga nze bw'olya bwe nkugamba nti nnunda enkoko kampa ekyokulabirako nnunda enkoko naye enkoko emmere yagenda n'erinnya nebanga enkoko amagi gezibiika ge gagula emmere ogamba nga tofisaako tokola magoba nga gagula emmere n'ogula eddagala n'okusasulako abakozi ogamba nga tolina kyofunako kirala. Kati omuntu oba togumiikiriza ekyo noyagala okuyingizaamu ebya gavumenti obwe buzibu obuvaamu nze bwe ndowooza naye omuntu obanga osazeewo n'ogamba nti enkoko zange zibiika naye siina interest gye nfunako naye kasita nsobola okufunako sente ezigula emmere n'okusasula abakozi n'ogamba kugenderaawo nze ndowooza kiba muntu butayagala kukwata ku kintu kyo okukola ekintu kubanga bano bonna balina bye bakoze. Kati nze enkoko bwe mbadde omulwadde nasanze nga abaana benkozesa bempita abaana bange bempita abazzukulu nga amagi bagabba amagi bagabba abantu obasuza kubwereere balya kubwereere bwalwala omujjanjaba ayina amasanyalaze ayina amazzi balinga bagala nnyo okugenda okutambula okulaba emipiira nenfuna sente nembaterawo DSTV nembazimbirawo n'ekyumba basobola okutuula okulaba TV naye byonna byonna nga tebibakwatako n'omusaala obawa zolowooza nti obawadde sente ezimala kubanga omuntu batapangisa babatagula mazzi babatagula masanyalaze bw'aba omujjanjaba nga alwadde ku sente zange neŋŋamba kantu enkoko kanzitunde naye enkoko mbadde nzitunda enkoko emu ngeri ku mutwalo gumu mukakaaga nalina enkoko emitwalo ena naye nenfuna ekizibu ekiyumba nekigwa nekittako enkoko nesigaza enkoko emitwalo ng'esatu mu 14,000 naye ekisubi bonobo zeyeeka ne mukyalawo mujja kutuula mubalemu nti natunda enkoko omutwalo gumu mukakaaga buli enkoko emitwalo 3 mu 14,000 obalemu sente meka kwegamba omuntu senga oba okozesa ku sente zo zolowooza nti zizo nze ndowooza osobola okwewala bino byonna naye nsaba ekintu ky'Amabaati kino kigwe bulungi kibeere nga si kituufu nga oba byakulimba naye bagamba nti Amabaati gano kuliko n'ekigambo kalamojja naye omuntu bw'otambula n'otuuka ekalamojja not for sale simanyi ga Prime Minister's Office berabe naku 2 naye n'osalawo n'ogatwala ate embuga yero n'ogasereka ku kyalo kati nze naye bw'otambula omuntu n'otuuka ekalamojja n'olaba omuntu gwe bagyeko Amabaati ago owulira bubi nnyo naye mbadde nsaba bakulu ekintu kino basobole okukimala n'ekirala gavumenti kyengisaba egula Amabaati ago egende egagabira abantu eddemu egula amalala egula Amabaati nga bano bakyabanoonyerezaako naye egula Amabaati bagawe ab'amagye bagatwale bagagabe. Bw'oba otunuulidde issue eyo nga tetunabana kubanga tugivaako kuba bannayuganda bangi abamu bawulira bagamba nti obuli bw'enguzi we buli olw'okuba omusaala mutono naye ekyewuunyisa nti bannayuganda balaba kati ensonga eringa okukozesa obubi ofiisi mu bantu at least abali ku top baminisita balamba naye ekisubi nakugamba dda nti obuli bw'enguzi tebuleetebwa musaala mutono omusaala ne bwe bakuwa emiliyoni 3 buli mwezi era osanga omanyi buli lwofuna miliyoni 3 ebyetaago bye byeyongerako n'abaana n'abantu bongera okukuwa nti omwana wange wuuno mumpeererereko simanyi omwana wange ab'okulabirira beeyongera kati omusaala omutono si gwe guleeta obuli bw'enguzi obuli bw'enguzi kiba kirwadde kiyingira mu bantu ne batandika n'okuba nga tebakyatya nga bw'onolaba enjaga bwe yayingira mu bantu ne baba nga tebakyatya nakuginywera mu bantu n'obuli bw'enguzi kirwadde kiyingira abantu baga nti tewakyali kijjira
kigira nakugamba buli bwenguzi twasooka ne bujja mu biseera bya siriimu kakati ate gundi mulwadde kakati banamukwata biki ate abantu ne babagamba mbu balina okutegeera status zaabwe jjukira bagamba nga tigenda bakebere otegere status yo then otegekera abaana oba bategekera kuki omanye oba oli mulamu oba toli mulamu tekikuongeza musaala tebalina package yonna gye bakuwaayo kati awo ne bujjira awo ne weeteekerateekera omuntu buyeeteekerateekera n'abaana abateekerateekera kati aba abateekerateekera mu ofiisi eyo mwakolera alina okweyiyiza mu ofiisi omwo bujjira awo ne bugenda nga bumere kyavaamu abantu ne babeera nga tebakyakitya naye si musaala mutono kubanga nze bwe mba ntunuulira engeri gye mbadde nsasulamu abaana bange kubanga abaana bano mbadde mbajja oluusi abamaze S4 nga bakyalinda ebibuuzo abamaze S6 nga balinda ebibuuzo abamu ebibuuzo ne bikomawo nga tebakoze bulungi naba nga tasobola kweyongerayo abamu ne baba nga bakoze bulungi ne mugamba abeerewo avengaawo ng'agenda okusoma abamu ne bavaawo ne bagenda agamba kati nina dokita agenza ali akutte mwaka gwa kusatu ninawo n'omulala yamaze university naye nga abaana babadde bakola koko kati si musaala kubanga nakati abange bwe nabagambye bagende kubanga koko nazijjeewo sirooza nti balina gye basobola okugenda gye banafuna omusaala gwe badde bafuna kizibu nnyo naye nga buli bwenguzi si musaala nti olw'okuba omusaala bwe tuba tutunuulira ebintu nga bino ebigenda mu maaso bwe bibeera mu nsi ezimu owulira abantu nga bano abasongeddwamu olunwe nga baresigninga emirimu nga bagireka oba nga baddako wabbali nga offices bazireka nga okunoonyereza kugenda mu maaso kino lwaki Uganda tekiriiwo kisubi omanyi kati problem eriwo nti ebintu byanguwa mangu okudduka ku speedi kubanga kati amabaati gabuze ag'ekalamojja bagamba ga yero bagamba kuliko ekigambo kalamojja bagamba kuliko ekigambo OPM Prime Ministers oba bitya office bwe bagamba kakati nze ku lwange sinaba kukakasa oba ddala kituufu naye bwino bw'aba waalize ndowooza era omuntu alekulidde abasinga naye ndowooza si kalica ya wano ate abalala bamanyi endowooza engeri gy'aneewozaako n'ayitamu ekyo ekintu nze bwe ndowooza naye nga nze ndowooza nti omuntu azze ebbali n'agamba kanzira ebbali nga banoonyereza ayinza okuba nga asinga kino kirekawo ekifaananyi kyaffe nga Uganda n'ekibiina kyennyini ekya NRM okuba nti baminisita be bali mu kuvunaanibwa ku nsonga eno si kirungi n'akatono naye nze ndowooza nti kirina okukwatibwa bekikwatako balina okukikwata n'obwegendereza obutakikwata ku speedi ne twesanga ng'ate kyo kituwangudde omanye ebyo nabyo weebiri kubanga waliwo bakawo bangi bebakutte naye kooti ne bagamba nti babazeeyo ku mirimu then ne babasasula n'eddamejezi zaabwe omanyi bw'oleeta eddembe ery'ekimmemmette ebyo byonna bibeeramu kati n'olwekyo speed control ekintu kino kyetaaga kikwatibwe mu bwenkanya kiveeyo kiswaze abantu bwe kibeera ddala nga kituufu tetwagala kumaliriza nga bagamba nti ate kati nga bwolaba ebya Honorable Namuganza bwe yamaliriza nga kooti egobye omusango gwe bwegamba omuntu olina okuyingira mu kintu ng'omanyi nti omalako naye omuntu yenna akimanyi nti tajja kumalako ku kino eky'amabaati aresigninge yeetonde adde ebbali bwe ndowooza ekintu akite kubanga bino ebintu tetwabizaalirwamu afande bino byonna bye tulaba nti wansi eyo tulina abalina okuba nga balondoola tulina abalina okutunuulira programs za gavumenti wansi eyo tulina abalina okulaba nga ebintu bino bituuka ku bantu abo bennyini ababa bagendereddwa okubanga baweebwa ebintu ebyo Bannayuganda bangi beewuunya era beebuuza ne bagamba nti ddala abantu bano bakola omulimu gwabwe kuba abamu balowooza nti ensonga lwaki awamu tuwulira nti services tewali ate nga central government oluusi yaweereza dda ebikola
ebintu omanyi abantu abateeka okulondoola ebintu oyinza okwesanga nga bali mu ofiisi y'emu nga yeegaba ate nga yeerondoola. Nze ndowooza nti ekyandikyusiddwa ofiisi egaba ebeere eya Kisubi erondoola ebeere eya Nalweyiso oba eya Nalweyiso ebeere egaba ng'eya Kisubi erondoola. Naye kindabikira nti nze ngaba Gen.Nalweyiso ate nze nnondoola. Kati bw'oba nga gw'olondoola naye tumanyi eriyo ba RDC abagwa mu ofiisi ya president gye bali wansi eyo. RDC tamanyi n'amabaati ge bawakana mojja. Sorry. Naye mu kulonkinga amabaati gano nze naliyo. Kati nange nakakijjukira nti amabaati gano gaali ka kkala ya njawulo. Ate ndowooza ekyagaliisa okuba ng'ekkala ey'enjawulo galeme kubbibwa. Naye nze ndowooza amabaati ago gayinza okuba ga yero kungulu naye eno sayidi endala olikyusa teribeera ndowooza lya yero. Oyinza okwesanga. Ate owulirayo n'embuzi nti omusawo w'ekinnansi asabye embuzi mbuuli n'agifuuyira bufuuyizi langi. andi ng'embuzi ng'embuzi gye bakutumye eyabitanga ebuze bamanyi ozifuuyireyo mu kisenyi. Kati n'amabaati gano oyinza okwesanga nga bw'olifuula bw'oti sirya kati ojja kwesanga RDC nga tamanyi n'amabaati naye nze mu kulonkinga amabaati n'okulonkinga embuzi naliyo nagenda nga bagawa abo abaana abavaayo mu bubbi bw'ente abalina emmundu. Kati nga bw'olaba bakkonyi bwe balipootinganga ne babako bye babawa okwetandika kati n'abaana bwe byali. Kati ojja kwesanga RDC takimanyi oba amabaati gafuluma oba tegafuluma. Badde bagamba n'okugamba nti bagana amabaati gamaze omwaka gumu nga galonkingiddwa endowooza nga gabbiddwa kuva lwe twali ekalamwejja omwaka teguno simanyi oba guweze nga weegali ndowooza mu sitoowa nga weegali naye ndowooza nga abantu beerabira. Omanyi oyinza okufulumya oyinza okubba ssente mu nnyumba bw'owulira nga tebazoogerako okumala omwezi n'otandika okugula ebintu naye nga nnyini ssente ye aba akyamanyi nti ssente zange ziri awo. Kati bano abalondoola tetubanenya nnyo naye babanga abalondoola bava mu ofiisi y'emu awo wali obuzibu. Naye nze nsaba batuule kubanga bano baminisita kati bembera baminisita mufuuka ba Luganda batuule balabe ekyekyokukola either okuwandiika nga bagamba katuddeko ebbali nga banoonyereza oba okwegoba bo bokka na bokka nga sikudda bbali naye neyeegoba naga nti ze bannange mpanise bwendowooza naye tebayinza kwegoba. Mbadde nsaba nti yo gavumenti mu Nambiro enoonye sente egula amabaati gagende bagawa abasirikale bagagabe. Bino ebintu webijjidde waliwo bangi abatandise okuleeta endowooza ne bagamba nti ddala Kalamoja yeetaaga amabaati nti ku musana oguli sayidi eyo waliwo bangi be nalabye nga bagamba mwagala kukola ki abantu beeri baali badde basigala mu ssubi lyabwe. Okubeera n'ennyumba ey'ebbati kitegeeza nti omusana ebbugumu nera tuleme kulowooza abantu nti amabaati bagatutte kubanga Kalamoja Kalamoja abantu engeri gye bagirowoozaamu yakyuka dda. Okubeera n'omusana tekikugaana kuzimba bbaati tekikugaana tekikugaana. Waliwo abantu abalowooza babatebagana naye bano nabo nti kyebavudde bagatwala n'ogatwala kubanga Kalamoja okwebaka mu bbaati oyinza okwebaka si kituufu. Amabaati bagabawe bazimbe. Saawa eno bannayuganda bo era bwe babanga tebasobola kwezimbira ng'oli kyagamba nti era ne bwe tuwandibagawadde tebandizimbi babazimbire kubanga Ministry of Education ezimbye amasomero mangi. Ministry Kalamoja kyemmanyi ekizibu kyerina omusenyu gwayo teguzimba era omusenyu gwayo bagujja Mbale kati naye omuntu asobola okuzimba ennyumba yonna amabaati bagabawe gabaweebe mwangu. Mu kiseera kino waliwo abeebuuza oba ddala waliwo obwagazi mu gavumenti yaffe eno okulwanyisa obuli bw'enguzi nti kubanga ssaawa eno bino byonna ebigenda mu maaso singa pulezidenti yavuddeyo dda bano n'abazza wabbali okusinziira ku bigenda mu maaso. So abamu balowooza nti tewali bwagazi. Kisubi omukulembeze yenna eyandibadde omutuufu eno gavumenti si y'amagye si military government bano abantu eno gavumenti
eri mu constitution ya Uganda bagironda abantu nabana abali mu by'amabaati babalonda kati president okuvaayo teka okuvaayo ku kintu kyokakasiriza ddala nti kituufu tebakuleetera buleetezi bifaananyi nti olaba nti n'ennyumba nti ono gundi yagizimba kubanga tomanyi kiki kiyinza kuvaayo nze ndowooza omukulembeze yenna omutuufu kuteekawo buteesi okunoonyereza then okunoonyereza kikuzudde n'olyoka reacting netofubutuka bufutuse nogenda ku radio nogamba gwe nkugobye gwe nkoze bwenti kubanga ne bwali obalonda ennonda teyali bwetyo so process by process wabeerawo vetting etolooza nti minisita bamulonda bulonzi nga tebavetinze bavetinga bamuwa buli muntu ne bamuwandiikako ono bwati ono munnauganda ono si munnauganda ebintu bifaanagana bwe bityo nze ndowoozamu nti omukulembeze mutuufu okusooka n'ategeera ekituufu si kufubutukira bufubutukizi kubanga ojja kugoba omuntu bakugambe nti amabaati yagatwala Kalamoja n'azimba essomero kituufu ekyo so obwagazi webuli okulwanyisa enguzi webuli naye enguzi okugirwanyisa nga waliwo n'amateeka nga waliwo judiciary wano then wano okulwanyisa enguzi then judiciary nga bwegamba nti olaba nenjaga genda okutuuka mu kooti nga teriiwo obujulizi nga tebuliiwo omuntu ne bamwakwitinga ne bamutta then bwabeerawo gavumenti bwebanga erina ng'amateeka egawulira nti wegali mu ggwanga nawe waliwo obuzibu bwino naye gani amabaati batugambye kuliko Kalameja kuliko OPM kuliko biki then tulina okutegeera nalwesa amabaati gano bagamuwa gatwalawa bwe baali bagamuwa gatwala kubanga kati waliwo bebagawa nga bagenze kuzimba amasomero naye nga ate sige Kalamoja kiwulira okiwulidde waliwo eyagambye nti yazimbira Nteze lugo lw'amabaati nze ndowoozamu nti taata wange no nakugambako gwali muzanyo gwa Senkubuge nti oyogeranga ebisoboka ebitasoboka n'obireka nze ndowoozamu nti n'okwogera obwogezi abantu tebandiyogedde bekikwatako basooke basirike batuule bwe baba bafulumya statement yemu bagifulumye nga yemu naye baleme kuvaayo kinoomu kwogera bintu binyiza abantu nze bwe ndowooza tebandiyogedde tinze bwe bagamba omuntu sirika bw'obanga ddala wafuna amabaati g'e Kalamoja ng'oli minisita ng'olina obusobozi obugenda mu roofing n'ogula amabaati naye n'ogenda ofuna g'e Kalamoja nze ndowooza wandisirise okujjako nga bwe wagafuna wagatwala Kalamoja naye obanga tewagatwala Kalamoja gigatweko okulaga nze ndowooza wandisirise n'olinda oba akakiiko ke bataddewo baki n'ogenda n'oyogera eri akakiiko ako naye nga toyogedde mu bantu abantu bano baagala nnyo okwogera ate nze nembagamba lumu nali ŋŋamba Buganda yakwata abantu bangi nnyo ne batwala ekiwandiiko kyabwe ku paliamenti ne ŋŋamba nti okugenda ne twera musanvu okwogereza omukazi tekikuweesa mukazi kati kuno okwogera ennyo oba kale katugamba amabaati wagakozesa mu constituency eyo nze ndowooza tekikuyamba kubanga constituency eyo si ye Kalamoja ate buli minisita akitegeere minisita wa Uganda kituufu minisita waki wa Uganda so si wa constituency ye imagine minisita okutwala amabaati agataliiko not for sale agaliko not for sale agaliko PM agaliko Kalamoja kugamba nyinza okumusonyiwa oba yagatwala mu constituency ye n'azimba ekizimbe oba asomesezaamu abaana abanaku kugamba abataliiko mwasirizi awo gambako naye bwoba wazimbamu bibi awaka kale atuba omulungi tukyali ne Gen.Nalweyiso njagala kusaba abantu bonna abali ku by'amabaati teboogera basooke basirike baveemu eddoboozi ery'omuntu omu erya bonna oba babagambe nti kati yogera kubanga gavumenti erina omwogezi kituufu so baminisita babbye
ba minister babbye sinakukyogera nti nze nkyogedde afande nze nkyogedde sinakukyogera nti ba minister babbye ze sinabakikakasa nkisoma mu mawulire n'okulaba ebizimbe naye kizibu nnyo okutegeera nti kino ekizimbe kye balaga kiri ku kyalo gundi kituufu ekiriko amabaati ago amabaati ga yero. Okay. Kale njagala kuvaayo eyo afande ku kigambo kya mabaati ekyo kubanga nakyo kikutte wansi ne waggulu. In fact saawa eno bye biri mu parliament mu bukiiko era bye birina okubeera ku bintu ebitalina mugaso bino at least byowulira nga birina omugaso biriwo bitalina mugaso bye babaako. Waliwo ebintu ebitalina mugaso olusi bye babeerako nga juza bajja mu Honorable Minister Namuganza Obwesiga abamu ne bagaa nti tebirina mugaso. Ebintu bya Honorable Namuganza kugamba saategerera ddala sensalingi ye kubanga we byabeererawo nali bali mugonfu naye sitegerera ddala Namuganza bamusensalinga okusinzira ku bigambo ebya speaker oba ku by'ettaka lye Naggulu kati simanyi kutyobola kitiibwa kya parliament speaker ayisa mu parliament olugaayu simanyi naye nga ndowooza muti Namuganza naye kyeyandikoze kyekyo kye baali bamugamba okwetondera kubanga olaba President Museveni yeetonda Namuganza yaani oba Nalweyiso yaani nze ndowooza nti yandyetonze then oluvannyuma ne batuula bombi omukyala omukulu speaker ne Namuganza naye ekyobuteetonda ndowooza nakyo tekyali okay then n'ekyokugenda ku radio kwogera ku bintu ebyo ba ku TV nze ndowooza nakyo tekyali kituufu kati ekyo sinenya ekyaliwo naye ndowooza era nabyo bajja kubimala birina engeri gye bijja okuggwamu nesimanyi oba ebyo bwebityo biggwerawo ate ebyo biggwerawo kubanga akakiiko bwe kabanga katuula ne badda mu palamenti balinda mukulembeze balinda pulezidenti kyasalawo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kale njagala kigambo kyolekera bannayuganda abo batulaba afande. Tubasiibule. Bannayuganda batulaba muve mu kwogera babbye amabaati g'ekalamoja oba amabaati g'ekalamoja gaabuze tekikuleetera mmere mu nnyumba. Osiiba okungoyogera n'oleekaana tekikuleetera birekere bekikwatako babikwasaganye tulabe bwe biggwa. Nze ndowooza nti okwogera kuno tubeera nnyo mu kwogera tubeera nnyo mu bye twawulidde ebitali bituufu oluusi nga bituufu si gwe ojjaji nga tebakuwanga bwa jjaji tubadde tukusaba yogerako ekitono naye nga bwewokolera ebintu byo. Uganda tesenguka ate teriyo muntu agenda kusitulira bintu bikuleetera mu nnyumba yo gw'olina okubyeteeramu. Bwe ziba ntebe gw'olina ozissaamu gavumenti tekyagaba ntebe. Sirowooza nti wakyaliyo bwe baminisita bagenze okufuna ntebe simanyi bagenze okufuna firiigi bwe bakuwa ennyumba buli soketi eba erina kyekola kikyetegeeza nti eno etegeeza kino gw'olina okyeteeramu. Muve ku bintu by'abantu tubeegayiridde bye mujja okutambuza byemutambuza mukole ate mulye kitono kubanga bw'oyagala okwejalabya nnyo waliwo kati omuze gw'okutwala abaana ebweru okusomera eyo nakyo kireetedde abantu ebizibu ebitannaba kubaawo. Nakyo weekiri wano abaana wano basomedde wano basomera wano ne bakola ebintu ebyamagero byewewuunya n'okwewuunya nga tasomedde UK tasomedde America. Temweteeka ku bintu bye mutasobola. Abaana mubaleke basomere wano mubaweerere wano bajja kusomera amasomero ga wano malungi okusinga gye mutwala abaana ate ne bayigirayo ebintu ebitali bituufu.